amawulire gonna emitwe gy'amawulire gyonna gisoma Rajiv Ruparelia, omugenzi obubaka obukubagiza Bobi Wine, Anita Among n'abakungu abalala bwe batyo munnange bakungubagidde nnyo Rajiv Ruparelia. Ate Uganda Human Rights Commission era nga akulira akakiiko kano akalwaniza eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya bw'atyo atadde Muhoozi ku nninga. Oba si kyo bw'atata eri mutwe munnange afeesinga consequences amateeka gamukoleko. Amuriat ku nsonga y'emu anenya Nuupu mu kifo ky'okuddaawo okukaaba nti mute eri mutwe bandibadde baleadinga struggle awatali kusaaga era munnange era abantu be bamuzeemu. Bino nno biyingiddemu obusosoze mu mawanga era munnange abanyankole ku sayidi eno olw'okuba nti ekigambo kyakozeseddwa nti bali mu kuyigiriza eri mutwe mu nyankole bwe batyo nabo munnange babyogeddeko mu ngeri yaabwe. Kale munnange eggwanga nga liri mu kiyongobero abakulembeze bangi nnyo bavuddeyo okungubagira Rajiv Ruparelia naye nga amawulire agaliwo kyategeerekese nti yabadde kyajje atonye ku kisaawe Entebbe kuba omuntu ayinza okwebuuza ssaawa 7:05 ez'ekiro yabadde alagawa. Yabadde ava ku kisaawe Entebbe, yabadde ava Bungereza nga kyajje atonye ku kisaawe Entebbe bw'atyo nga adda Munyonyo gye basula. Era nga munnange kigambibwa nti yabadde ali mu kuvuga bukubirire nga yeetegekera okwetaba ku mbaga eya mutabani we yali Deputy Chief Justice. Kakati munnange bw'atyo nga avuga bukubirire abayite kajjansaawo bw'atyo munnange teyalutonze. Ono nno munnange abantu bangi bamukungubagidde, yalese akaana akawala n'omukyala omu. Kakati munnange abadde agenda kwetaba ku mbaga eya Jonathan Buteera, wano nga mutabani wa former Deputy Chief Justice Richard Buteera, era yabadde avuga nga adda Munyonyo asobole okubeera nga yeetaba mu convoy ey'embaga. Munnange bw'atyo teyasobodde kubeera nga alusimattuka. Kakati munnange emmotoka yagudde n'eyaka omuliro era kigambibwa okuba nti yayokyeddwa nnyo beyond recognition. Tosobola kutegeera nti oba y'ono oba y'oli. Kakati yafiiriddewo, tewabaddewo chance yonna yakubeera nti nno ataasibwa, tewabaddewo ngeri yonna yakubeera nti ataasibwa. Ono nno munnange batutegeeza nti yalese omukyalo omu gwe tumanyi n'akaana akawala bakayita Naya. Akaana kakawala akato kalabye nnyo kitaawe waako wa myaka 35, abadde muvubuka nnyo era nga bizinesi zonna eza kitaawe zibadde zitambulira ku ye, amasomero, amalwaliro, ebizimbe ne bizinesi ez'endala zetutamanyi zonna zibadde zitambulira ku ye, kubanga munnange bakutuma abagagga mu Africa oba olio ne Sudiru oyinza okumutwala kubanga musajja mugagga nnyo. Kale munnange abakungubaze Speaker wa Parliament Anita Among akungubaze okukosa ne Bobi Wine naye atadde obubaka ku mukutu gwe ogwa X nga akungubagira Rajiv kubanga munnange abadde amumanyi era nga Rajiv ng'egyali nti munnange abadde muvubuka, abadde interactinga n'abantu bangi nnyo era obubaka munnange bwe butyo bwongera okubeera nga bukola ki, buyiika ku mutimbagano wamu n'okutuuka eri famire eya Ruparelia. Munnange Muhoozi ebibye tebinaba kubeera birungi yali n'akamu, kubanga nga okuvumirirwa kwekyo kye yakoze ekyokulaga ekifaananyi kya Eddie Mutwe ekisooka kutyoboola ekitiibwa kye n'okulaga oba n'akyemalira n'okulaga nti ali waggulu w'amateeka. Kakati akakiiko kano akalwanirira eddembe ly'obuntu
aka Uganda Human Rights Commission yakakulirwa omukyala Mariam Wangadya jukira nti kana akakiiko bakambulako bukiiko obulala obwensi yonna. Gino Museveni n'abogoba n'agamba bagende ewalala mu Afghanistan, Iraq bwe babeetaaga, naye kati bo balina akaabegana aka Uganda Human Rights Commission. Naye gye buvuddeko jukira nti omukyala ono yali ajana n'agamba bannange nze nkola lipooti ate bwe tugenda mu meeting ne bazinsaba ne banaazireeti ne nzibawa ne bazeeditingamuuko kati we ne bazinziriza zensoma zibeera edited era mu meeting mwe tubeera abasajja babeera beetimbye zipisto. Abasajja bebaawe okubeera nti nno akakiiko kano akalwanira eddembe ly'obuntu tekamala googera byansimatu tekasobola kubeera independent. Kakati abantu beebuuza nti ddala okulagira Muhoozi nti abeeko kyakolawo era nga kyonna kyakolawo kirina kubeera mu layini yakuta edi mutwe adde ewuweeka ewataliiwo obukwakulizo bonna. Kino munnange abantu bagamba nti kisoboka kubanga Wangadya tasobola kulagira babboosi be kubanga bali be babboosi be ate tebagambwako nti oba olaba Muhoozi agaana agenda mu paalamenti kati Wangadya yaani abantu be bato beebuuza tebanakyemalira munnange bwasaasaana kuba Muhoozi akirabira ddala nti ali above the law. Teri muntu ayinza kubeera ng'amukwatako yadde n'akamu. Era waliwo omuntu eyangambye nti Muhoozi kitaawe engeri gy'akimanyi nti nno munnange ekyansi yokka gy'alina nga akyali mulamu ate kukuba yamuteera ekintu kyonna nti kati bwesooka okikugemuuko tulabe otegeere ebintu engeri gye bitambula nti anaagenda okubeera nga munnange amuteera bw'atyo ng'akimanyi ng'abeera awo bw'atyo kugamba ng'era omwana akulidde mu nnyumba omuli TV nti tajja gikwata agyasa omuli amasajja tajja fumitamu fooku kubanga amanyi gajja kumukuba bwe bityo naye ng'ebisigadde munnange angaazi tabitegeerirako ddala. Kati ate era still waliwo omuntu eyaŋŋambye nti bwe tutunuulira ebyali Makerere Kavulaawo ku kitebe kya Nuupu nga bwe baasookera ddala okukisalako bajyayo yunifoomu n'ebirala nti abasajja bano baatwalayo ebyawongo nti era abasajja bano munnange eddogo baligenderako ddala nti bw'olaba baaripootinga nti baasanzeeyo enjaga baasanzeeyo ebyawongo Budwani yakakasa n'agamba nti ebyawongo be baabitwalayo. Abasajja balabika munnange ndowooza babeera eyo n'okwereguza nti kati tutwale eddogo gye liri omanyi abantu ambawakana wera ate liriyo eddogo gye liri kubanga Gino Museveni kennyini yasulika wati omuntu bamutta ne bamusulika bati yabyeyogerera ne bamusulika ti bannayuganda n'abasulika yabasulika muli upside down mutambuza mulinga basezi mutambuza mikono na mutwe bwe muti amagulu ge gali waggulu yabasulika dda. Kakati munnaye ku kitebe kya Nuupu nga bamaze okulaba nti Nuupu ebafuukidde ekyambeka baatwalayo ebyawongo era amawulire munnange Budwani yakyogera aga nti basajja baleese ebyawongo babiteeka wali kati bayinza obitwala ng'ebyokusaaga muganda wange ku nunuliro okuva lwe baateekayo ebyawongo ebintu birabika kwegamba. Olaba Muhoozi ayogeza agamba nti nze eno nire muntu eddogo mugenda kumpitawa naye muganda we Mukama Katonda ebyo byonna ali waggulu waabyo. Olaba ne Obote yaloga naye era bamaliriza bamugjeeko abalogo gye bali naye ate Mukama Katonda muganda wange ate ye mulogo asinga. Kakati munnange tulinza okulaba nti akakiiko k'eddembe ly'obuntu nti ekiragiro oda eyaweereddwa Muhoozi eyaweereddwa omukyalo ono eyaki awumamu akulira akakiiko aka Uganda Human Rights Commission Wangadya yawadde Muhoozi yamuwadde ekiragiro nti ta Eddie Mutwe free Eddie Mutwe without any consequences. Oba si kyekyo muganda wange ogenda kukigwako ogenda kakati munnange eyo nga tuvuddeyo teweerabira aba maintenance palace balina solar systems ez'omulembe. Bano nno balina kamera ezikozesa solar, balina water heaters mu binaabiro ezikozesa solar, balina amataala agakozesa solar gavaako gokka geeteekako gokka security lights. Kati oli kusana okubeera nti nno munnange basobola okuyambako okusala ku bbiiru z'amasannyalaze. Oyinza okuba ng'olina ebintu bingi by'okozesa ebimu osobola obbiggyako ogenda okola upgrade mpola mpola ng'oyongerako panels ne batteries oba oli awo okusinziira ku system zaabwe oyinza okwesanga amasannyalaze ogaviiriddeko ddala ebya ddala.
Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku kasozi jjanyi ku kyaki awo biyita Kajjansi Namulanda oba gye tendekwe Entebbe Road. Apartments mulimu buli kimu, eddira ery'omulembe, ekiyungu eky'omulembe, muli buli kimu, osobola okwefumbira. Kakati ate ebinaabiro mwebiri ebisukka mu kimu n'ebisenge ebisukka mu kimu, okukosa munnange ne view ennungi ku balukoni watuula obutebe ku bulyo bw'omulembe. Oyinza n'okwokya ku tunyama awo, essigiri weeziri wabweru, tenti weebiri wabweru, osobola n'otuulako wabweru ng'eri bw'oyokya otunyama bwe weeriira. Hillside View Apartments osobola opangisa olunaku, omwezi, omwaka n'ebirala. Kakati transport waali wabwereere okolona ku airport, amasannyalaze tegavaako, wifi weeri yabwereere, security eggulugulu, abakozi bwe bali bakeyateekazi. Kati ki ky'oyagala? Ki ddala ky'oyinza okugamba nti kino kye naalibadde neetaaga tewali, mpozi nga kajanja oba na lugezigezi lwolina nti kati njagala kumalayo sente zange. Omanyi enkola y'ekikopi nawuli abuuza njagala kumalayo sente zange. Kyogwalaba abantu abamu ayinza okuba nga katugeze n'akweyazikako emmotoka. Kati abuuza kimu ntaddemu amafuta gange. Naye ne bw'omubuuza nti emmotoka ye etambulira ku mafuta gokka, kisooka etambulira ku risiki ku kkubo, ekyo kiri awo. Ebipiira giggwako, oyiro, saavisi n'ebirala. Naye amafuta gange ntaddemu amafuta, nguza amafuta. Kale kwegamba biri bintu bya standard, era bwe bayagala standard tujja kugenda mpola mpola abantu Bannayuganda. Kale kwegamba aba Timo Property Consultants bwe gye bali, gwe ayagala okumanya ku by'ettaka, oyagala okugula ettaka, okutunda ettaka, ayagala okuzimbira ennyumba, Timo Property Consultants we bali. Era ne dokita waali, dokita omukugu, qualified doctor ate ali talented mu bintu bingi, ajjanjabya abantu bangi ku ndwadde ez'omutawaana ennyo, kansa, kisinzira stage kikuwali, prostate, ensonga z'ekikyala, ajjanjabya abantu abalina ebibumba munnange ne baddamu ne babizimba buto ne bigigeneratinga. Abantu abalina pressure sukaali yagamba nti si bulwadde. Ennamba zange weeziri awo, esembyayo 13, esembyayo 15, endala esembyayo 73, eya 13 yange yakyama. Kale munnange nga tumaze okulaba muhoozi bamuwadde ekiragiro, anaakigoberera oba nedda, oba agenda kubagamba nga bwe yagamba Paalamenti. Ayinza okumugamba gwe Wangadya ngenda kukukwata nkusibe, ngenda kukukwata. Ayinza n'omugamba nja kukukwata okuta, ojja kumala kumpaayo muwala wo oyo muhoozi akyogera oyo, ojja kumala kumpaayo omu kuwaba muwala mazanyisa muhoozi. Kakati munnange ku nsonga y'emu, Patrick Oboy Amuriat ono nno munnange munna FDC ey'Ennajjanankumbi, ye pulezidenti waayo, naye ye munnange agamba nti Bobi Wine ne ttiimu ye bwe baliidinga struggle, aba Nuupu balina okulekerawo okukaaba nga bubbebi, baliidinga struggle eyaddala, balekerawo okubeera awo nga munnange paramentinga, balekerawo okwekwasa kino nakiri okwekubagiza. Kakati ono munnange ye atuuse n'okugamba nti nga bamaze okubeera nga abantu bamwambalira ku mutimbagano nti lwaki oyogera bw'otyo, mmwe bwe mwabeerera mu struggle wakolawo ki? Besigye wuuno wano founding member wa FDC owaddala ali mu kkomera amazeeye emyezi kumpi 6, muli awo temuna kye mwali mukozeewo. Kobbo munange Amuriat n'ayanukula n'agamba nti ye bo okuva 2021 struggle bagikwasa Nuupu, kubanga Nuupu bwetu yabajja mbu omupiira mu ngalo. Kakati bwe balina okuliidinga, kubanga struggle erina okubaako abagiriidinga ng'awozaawoza. Naye Nicholas Opio lawyer bw'atyo yeewuunyiza n'agamba ye omuntu nga Amuriat okwogera ebintu ebifaananako bwe bityo, muganda wange byeraliikiriza ng'amaze okulaba ebifaananyi eby'omuntu kwegamba gwe batulugunya, talina empathy, talina awo n'okusaasira b'omutima gwe, nti wakiri kale yalibadde agamba nti kale ye agamba ekyo akiyise response, akiyise a cheap shot. Nicholas Opio mumumanyi musajja lawyer wa nswinswi nnyo, kale agambye nti FDC leader ey'Ennajjanankumbi Patrick Oboy Amuriat
kyakoze akiyise a cheap shot. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo nkugambye nti bino ate byayingiddemu obusosoze mu mawanga era waliwo omuntu omu eyakkidde omutimbagano n'agamba nti nno nope eyinza okuleetawo abantu oba okukuma mu bantu omuliro ne balumba abanyankole mbu olw'okubanga munnange ebigambo ebyogerebwa ennaku zino byonna bitambulira awo naye jjukira nti munnange kyavudde ku muhoozi kennyini okubeera nga ate agamba nti bali mu kuyigiriza edi mutwe tonyankole. Kakati ono ye agamba nti bahooligans abanuupu bahooligans agamba nti nno balina pulaani eya tribal war, baagala okugula olutalo ku banyankole era n'abagamba nti ekisinza okunyiiza abantu yagambye nti kati bana bakubeera nga balumba abanyankole basooke balumbe taata wa Babi Kyagulanyi. Taata we ayitibwa Gashoomu Kagajo nga ye taata wa Babi mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga taata we abeera Bukanda Rwentobo Ntungamo district. Kati abantu be batyo ne bamwambalira bamugamba nti ebintu byoyogera omaze kubyetegereza bulungi nnyo, bamuyita Mwesigye Frank yayogera ebyo era abantu be batyo ne baba nga tebakisanyukidde. Kino nno era kitambulira wamu ne TikTok omu gwe baakakwata emabega kaawo. TikTok waliwo gwe baakakwata awo yali afuuse ekirala era naye yayogera ku nsonga nga alumbagana Abaganda. Kati yakwatibwa TikTok ne bamuyita Kampaka bw'atyo munnange ali ku limanda olw'okuba nti yayogera ebigambo ku Buganda Kingdom. Geoffrey Mugisha wa myaka 25 era nga mwana business amanyikiddwa nga Kampaka. Ono munnange emisango gyamuguddwako gyakwogera bigambo bya bukyayi era kati bw'atyo n'asindikibwa e Luzira Maximum Security Prison oluvannyuma munnange ka video ke yakola okubeera akatambula ng'ayogera ku Buganda nga Kingdom Kabaka wa Buganda era nga bw'atyo atyoboola Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Bw'atyo n'akwatibwa kubanga munnange era tabeera wala nnyo, abeera wano Kampala Wakiso era munnange okukakkana ng'omulamuzi bwe yalise bashuwaliti yasoera agamba nti ye omusango kale yayogera naye yayogera lwa nsonga yali addamu omu ku bantu abali bakomentinze nga bwe yagamba nti Abanyarwanda balina okuddayo ewaabwe. Kati mbwe yali addamu okumuddamu kuba abantu baasooka ne bagamba Munyarwanda nagayise Munyarwanda Munyankole. Bagashumba bonna ne bakivumirira naye nga okusinziira ku Aaron Kiiza lawyer yasaba nti akwatibwe avunaanibwe. Kakati ono mulamuzi bw'atyo yamugambye agende ku limanda mpaka 19 Meeyi mwezi gw'okutaano bagenda okukomawo yeeyimirire kubanga yasabye okweyimirirwa. Lawyer we bw'atyo yataddemu nti omuntu we tali guilty, pleaded not guilty era mbu okusinziira ku ye yaga nti yali addamu bwezi komenti y'omuntu omu wabula ye yali tayogera nti oba avume oba akola atya. Kati yazze n'abantu bangi ababadde bazze okumuyimirira abashuwalities naye babadde tebalina bisaanyizo era omulamuzi n'abagamba bakomewo nakusomezi 19 ne passport ye bagireete okusobola okubeera nga munnange batuukiriza ensonga eyo okubeera nti yeeyimirirwa. Ono munnange nti ennaku z'omwezi kigambibwa okuba nti mwezi gwakuna 2025 yali goodinga ka video era kano kaatambula mu Kampala wano yali mu bifo ebyenjawulo kaatambula mu Uganda yonna ensi yonna yali mu bifo ebyenjawulo mu Kampala ne Wakiso era nga recording era nga ka video kano kaalino obubaka nga alumbagana Buganda wamu ne Ssaabasajja Kabaka ekintu munnange ekyamuviirako obuzibu obw'amaanyi. Kale kwegamba bwe tutunuulira embeera eriwo tulaba nga
side kubanga kati byonna bina byekuusizaawo Banyankole side zeeyo Banyankole baalikodinzana ne mu video nga bagaa tetubamanyi ffe temutwesibaako temukola mutya temutwesibaako ffe tetuli paati ku baki ku Banyarwanda mufe lwammwe kakati munnange bakamanyire mukasusse indisciplined creature kale kwegambye biwanvu naye nga sigenda kubeera nga nsukkawo nnyo wano njagala mukimanye nti era Museveni akazannya ako kokwawulayawula abantu ng'asinziira ku mawanga akaluddemu era akakozesa nga tool okusobola okubeera nga abantu tebeesobola kubeera nga bakkiririza mu muntu omu nti omukyoli ajja gaana okukkiririza mu Musoga Omusoga taagala kukkiririza mu Munyankole Munyankole taagala kuleka mpozi nti bo baagala bo ng'abakabano kaabwe ako baagala babakkiririze abantu babakkiririzeemu nga be bokka be baliwo kati Bannayuganda balina kubeera ng'ekyo bakitegeera era bwe baba basazeewo okubeera nga change ekwasaganyizibwa bonna bateeke ku muntu omu nti kati ono yalidinga change nga bw'olaba Muriati bw'agambye naye weewuunya nti ate lwaki yeesimbawo 2020 bw'aba yali akitegedde nti Bobi Wine already kati yakutta omumuli ekyo nakyo munnange kikwewuunyiza kankusimbulire wano tusinkana ate mu mboozi zaffe eziddakwano ku Uganda Atalaje nga bulijjo akuume